kuba zaalinga mmeka zaawere 10 Honorable Ssegirinya n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Baasooka ne batugamba ekiwandiiko kyajja ku makya nga kibika Ssegirinya nga bavudde mu bulamu obw'ensi eno. Wayitawo ndowooza eddakiika nga 3 ne batugamba nti nedda Ssegirinya tannafa wabula his brain dead. Ne batugamba nti obwongo bwe bufudde naye organize ez'omubiri endala zikyali nnamu. Wayitawo era ndowooza essaawa ng'emu ne batugamba nti kati ate Ssegirinya aviiridde ddala mu bulamu obw'ensi eno. Aba ntegeera bulungi awo bwe tugenda ekirabo kya Ssegirinya ekya president we okwogera simanya ssaawa yagamba ssaawa mmeka bannange. Ne tuvaawo paka bwe twatuuka ewaabwe Kaddugala mu kuziika ewaali Katemba. Waaliyo ennyimbe zaali 2, olumba olwaliko emmere n'olutaaliko mmere. Naye ng'ate lwe lulina omubiri. Tugenda okumaliriza ng'olumba olumu abalinayo bafunye bamulekwa ne bannamwandu abamu, ate ng'olumba olulala luliko omufu maama wa Ssegirinya ne bannamwandu abamu n'abamulekwa abamu, era nga banafa ba NUP gye baakolera okukungubaga waabwe. Sagombe ku Ssegirinya. Officials who have been able to visit the patient who is critically ill, he is critically sick. What I can say, he needs our love, he needs our prayers, though we cannot declare him dead, but he is critically sick. Naye tekisobose ddala okutegeeza bannakawempe North ti kitalo nnyo, kitalo ddala. Mwebale kutuwa mukisa kubasaavinga, mwebale kugumiikiriza byonna. Tuli basonyiwa. Ssegirinya omulwadde omuyi ng'omuntu Katonda gwe yawa obwongo abuuza lwaki avudde mu kkomera, nabo bazze okumuwerekera balwanira omulambo gwe. Naye okubeera wano papa ate najja kubasiikiriza naye nabadde ng'asazeewo tugende awantu awagasi ku kisaawe kyaffe era ettaka lye tubadde tugenda okugendako lyaffe, era nakubidde omukulu ne mutegeeza nti ettaka lyaffe okusinga okubeera wano awaki awafunda ng'abantu beenyigiriza. Gana mu maaso n'okuvumirira ebikolwa ebyekko enguzi n'obulyake obujjudde mu ggwanga lino. Abantu b'ekawempe musaasira naye mbasaasire mufiiriddwa Ssegirinya, era Allah abasaasire bantu mmwe mufuna omuntu afaanana nga Ssegirinya. So bw'atyo Ssegirinya ng'ava mu bulamu obw'ensi eno nga tumuziika. Awo nno omwaka ne tugamba nti kati ate nga gwongedde okukalubamu. Era ndowooza bwe twavaawo jjukira constitution egaba ennaku zibeera 6. Egaba ennaku zibeera 6 ez'okujjuza ekifo. Ziba 6 ziba 3. One of the two. Ez'okujjuza ekifo ekibaddemu omubaka wa paalamenti. Ate bwe twava ne tutandika kutojjera na buzibu bwa kaadi. Awo mu kaadi bwe twasanga Luwemba n'agenda ku ntaana ya Ssegirinya n'amugamba towummula paka nga batuwadde kaadi. Ssegirinya kayawummula bambi mukoowe.